Polisi ya Abitegese ebbaluwa yategeka ekivulu kya alien skin. Mpuliriza bulungi. Bwe mumme ebbaluwa Balaam n'agenda ku polisi n'anona ebbaluwa eyo. N'anona ebbaluwa n'agikwasa Abitegese. Shabo yamala okuggwa. Olwaleero ku Saturday ku makya kampu ya Palaso enonye miliyoni 15 ewa Abitegese nezitwala ewa Palaso nga zinoneddwa Kibedi yanonye sente ezo miliyoni 10. Abitegese abadde asasula zaaki? Olukiiko lw'abayimbi lwawandikira polisi ne lugigamba ebbaluwa eyo togibawa. Polisi yali awuliriza olukiiko lw'abayimbi lwa Edikenzo oluyimiriza konsati ya alien skin. Balaam n'agenda ye n'aginonayo. Bannaaye mutukkirize naffe tugende tukole ku mirimu gyaffe. Tubaddewo mu buli kimu ekyo, tubaddewo twawummuza emirimu, twakola buli kimu, tuwagira alien skin. Nze nganze nina kye nali njagala olaba kisoboka mu nnaku 4 tusobola okukola ekyafaayo kino. Nze nali ngezesa ebintu bingi. Kiraga nti bano ababiri omukulu Balaam kosa Abitegese bano bakakkanye munnange ne bayiiya ne baluka ekintu kyabwe ne bakimala. Era munnange wobanga tobadde mwegendereza tosobola kumanya nti ate bino we byabadde. Nti Balaam yawangudde olunaku lwajjo lwonna A to Z. Atya Ebivulu byombi byabadde bibye. Ekivulu kyabadde kya Abitegese. Ebivulu byombi byabadde bibye. Abitegese yali akakola shaawa, alina omusango mu kkooti. Gempulira ne basooka polisi ebbaluwa ezafuluma nga bamumme permission. Ojjukira? After 6 hours jjukira omuje vice wa munne. Vice nage president oliyo president ne vice. Vice nagenda n'afuna clearance y'omusaamu kaaga. Kyova aliyo omuvubuka oyo w'emizindaalo. Owa Balaam yabadde agatta eno nene kikola. Era tujjukirako bulungi abantu bangi baavaayo ne bakola analysis zaabwe naddala babbuloga bano nga bagamba tekisoboka. Abitegese tasobola kuba nga temunange afuna ebbaluwa emukkiriza okutegeka ekivulu kyonna nga alina emisango mu kkooti. Wabula munnange lutemya lwa liiso twagenda okulaba nga omukulu Abitegese alina mwana tu ebbaluwa oba consent emukkiriza okuba nga munange ategeka ekivulu kya alien skin. Wabula ekiriwo kyo kyekyo. Bano bandibanga munange batukubye ekimooni ne bayisawo ekintu kyabwe. Jjukira bano be bantu abaludde mu industry eya music industry era nga bangi mukuze mulya Abitegese kosa n'omukulu Balaam. Era ono ategese ebivulu bingi omuli ebya Bebekul, Jose Chameleone byonna nga biri omwo. So kitegereka bulungi nti omuzannyo bagumanye bulungi nnyo. Ye Big Eye mukwano gwange avuddeyo n'ategeeza nga Edikenzo weyasobodde okubanga munange asasula abaana aba Big Talent bamuswaze. Ono agamba Edikenzo amaze akabanga nga munange beesunasuna nga beerumaaluma. Ono amugamba Big Talent yange, Edikenzo amugamba yange. Kale bano beevumidde ddala n'okumala akabanga. Era omukulu ono yavuddeyo n'alaga n'obujulizi ng'agamba bamusindikidde obubaka obukakasa nti bosi wa Big Talent omukulu amanyiddwa nga Edikenzo era ng'ono president wa federation empya eyakakolebwa ey'abayimbi munnange yeyakitaddemu amaanyi okulabika nga ono bamukuba obukipa ku stage. Ono olwatuuse ku stage abantu ne batandika okuba nga ate munnange bamuweereza ebigambo ebiwanvu. Bw'atyo yasigadde nga munnange agenda mu maaso n'okuyimba obucupa ne buvaayo era kata munnange aveeyo nga amaaso talina. Jjukira oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Mukama abankuumire mweraba.